Nalabye Bruno kasondera abana bakafeero sente. Arwanagana abana abasuidwa nabo bafuneko kibalya. Bafuneko bebaka. Nolaba guno gunsanji mwana wange. Samuhanga avaayo. Samuhanga ngabwe wayambani. Ngabwe wayambani Samu. Mubeera ku YouTube channel wamukuleka okusabiza n'okulangira ka abasawo abafera ababbi bana Uganda bamalawo. Ngabwe wali oyambyani nga ne yakuwerewa mu 5 ne diguli. Mutima gwa nabakigwa muyina mu bamadafaka. Ibache mafia mbuto z'abanyamu. Ngabwe wayambyani. Kubanga na Jaden sente za mamusondera mwaziba. Bebe ku nakwata de Jaden na mutwalo wa president Museveni na $1 million simanya Amerika. Ze mwasonda zalagawo. Olaba temuswala te wali nomu kusente ze mwasonda mu bantu. Asobola okulinya agenda labe Jaden. Mwaza wa ne mukola mu boutique ne mukola bu bridal simanya ne mukola bu kine mu offices. Ze mwasonda mu bantu. Na yo mwana asobodde okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Gwake nyini to waddeyo. Singa no kuliko ezo nti watodde no wayo. Twandiga bintu ezikuluma wawaddeyo mmeka. Omuntu yenna ayina waayitidde kuba ffena tonna gye tuyitira. Bw'abanga takulumiza ofa naye waaki. Mwasonda ssente za Jaden. Ku mwenna ali afiriza small oyo mwana mumutuuza ku mukutu. Kye kimuganyi n'okuwona kayinza n'okufa. Buli kaseera mwagala okajjako content. Buli kaseera mwagala okwogeza. Kale likayina ekyuma mu matu naye akoogera. Okumanya muli sitaani eziwedde emirimu. Temusobola naka consulting anti kantu gowe bakewumula. Era mukwogeza kayina ebyuma eno bikanywa eno nakoko akaleekaana. Bebe kulu. Ya mtu aliwa Museveni. Neba mwoba milioni 4 oba lukaaga. Bebe kutamujja kuwadde 10 wekiti. Kati bana abana Bruno kwe basondera sente zikulumirawa. Zikukwatirako wa. Gwokozo to gata kunsiyo. Mwali muyambyani ku mikutu gya mukuleka ko yamba n'obubbi obajjudde. Mweke nyimwe tagana buyambi na kadi budumpuni buli bota boyenjera nabo bobolo ni bonna. Wano ne basaba YouTube abalala mutemuli nyamwe nabanga abekitale nnyo. David ko mama musomo avaayo. Ate baba mwagala babambira. Wano nasiba kijeroto kinnamwe nga mwakuba amasimu buli wamu nga mulaga nti muli bamaanyi. Akaka dumpuni mwatamba ne mugende wa musumba bujinga ngobe ku TV ne mugende wa Jerusalem sale ne mugenda rudawa yabagamba atya mulinge bisesemi nabagamba buli muntu ajja kubategera just kabakadde kati baba abana basuliddwa musajja bagani bakulumye bakuluma kocheze enfuzi gotoba wadde yes ate nababa obalemesa nababasondera obalemesa muri muntu kigwe mwali manyi TikTok yamwe mwali manyi YouTube channel yamwe mwawala na Bruno ke paka kufuruma gwanga toina wotakwa Bruno ke manyango yo yibulake wawala na yibulake ne wabujigo no munimi ayo TV yo smile bajitoba sipaka no jimunemya buli weyalaganga mwamulemesawo Bruno ke oyo yibulake mukasa gwenjogerako akwa bimbuza abuza njogera ku yibulake mukasa byenjogera mbimanyi yomu kubasoka ku YouTube channel byenjogera bimbuza abuza manya naye mbimanyi bulungi mwamu kuba kulwa Brian White naberanga ne sipapa nga buli nako jano lope wa sipapa no dai wa Brian White mwe majjange bigambo Brian White mbete wa sipapa nimbatabula esawa ya lero Brian White ali ruzira ne bakingi Mike abali anga sente za Brian White ne babajjagala bagula upauti no bwimba baina babwina ba Brian White basaba okulinye ruzira wa do naku no lumu njagala omwana omwagende Brian White wali Maxon Bay genda omubuuze nti muntu kyali akukyalideko genda kimbuza kolaga ekitabu genda yo eruzira obuuze Brian White baba kulaga ekitabu mubuuza ani yali akukyalideko na guno guliko ensajitiya Brian White wafuna mukisana asimatuka agenda kubanga yekweka abantu agenda beera mu bisolo kyekimune sipapa ali ku apa sipapa yagulire motoka bonna batuyitanga bazonta batuyitanga kite wali alinya wadde mutu aliro omuyembe nze go bavumanga nze go batagulira nze ngendayo ne ku apa batyayo tebalina na bisanyizo biyingirayo apa prison nene Brian White ali Maxon Bay tebasobola genda kumulaba muli bantu kimwe nga ne iPhone mwazi kwata ku Brian White omumotoka omwasa kwa kuvuga ali Brian White
okuvuga okugenda eruzira olemo genda okulaba ku Brian White ne banamfu simwe ne bamwata wali ku kooti mwagala just bifananyi ate abatona bagendayo musajja gwe nabukugamba oli mubi ate simanyi Katonda bwakwata bantu ba mutima mubi n'abakunganya ngawe muli mu kabondo kamwe muli babi musina mu firamu accident unakolumu abantu balina kufalina eggwanga otereera basondera batya enfuuzi sente ne zikuluma gwe gaana ngaze wanafunye oli omutamivu simple tokute mu nsawo yo tobatadde ku mukutu gwo tobawadde n'ababavumo bayombe n'ababawa obalemesa n'abayambo bateeka ku mukutu gwabwe muyombesa really oli muntu n'abakigwe gwe bakuzaala mu lubu lwaki lwa musota lwa mbwa lwa nkiba oba lwa nkobe ofirwa kingo oyo mwana bamuwadde ettaka ndabyeko oli omulala avumo oli mwe wangu zimbuzonto mama we yayogedde nti omwana aliko ekikyamu yes ekyo si kivumo neyemere famire zo zina bana zindiko obulemu ekyokuba n'obulemu si kivumo abantu amuyita nabalamu naye nga muliko obulemu ku bwongo mwayika dda windows olwokuba mwambala engoye ne mugolola muliko obulemu ne bamama mwe balina damages muli losses mu banyammwe kyekifumya omuntu nti zonto muli losses mu family nane zonto akusinga amakulu kyotasobola kuwa muntu abeera wakimuwadde tonyigiriza akimuwadde tolemesa akigaba kyotala kiwa balaba kirye tekiwomera matama abiri gwe gwayita omubi wali wamuyita queen fera tetugenda kwagala ebintu byebimu nze we nagaana okuwa sente ngo sente nagaana bamuwa sisobola kulemesa bamuwa naye gwe okutta abaana oli abasabira obuyambi si otaddewo embeera oyombesa n'abasabira obuyambi mwe musabiriza okuva ku ngato ze mulina mu bigere musabiriza oba musaba okuva ku chapati ne mukaniranga bichapa ne mukunyulanga bichapati ne mule ne mwefuira biriya bive wabe nga tebiridde biriya n'obutwa ngate mwenna muli balamu mwina ne family olaba talina family mubaleko babonaka mwali mumanyi nti bonaka taliweza abantu kati muwulira mufa mulabanga bamazeewo ani yabagamba nti social media yammwe yali yabagamba nti mwe bakabaka bifo mwe mutandika okumukuba n'abalema okusuula mwali mumutandise mbuyata Asia simanyeta Charles yaberanga n'ebintu bye yamanje yajjanga abantu be abaliko obulemu ngaba psychological n'abafunya n'embera mama fia namuwaya mafuta namuwachi mwali mulesa story ya muzibo okumalawo bifo nga mwe mugisesamu bifo n'abalakira kati muwulira Bruno K mwagala muzikiza naye nga nammwe musaba tobale basinga kusaba wano buli kye mwina kyatugabane nanda wayaze mwina zatugabane okujjako omuntu atabalangisangako yatamanyi nako gyayina mumugenda wanda kuba akalango ne mutayola bintu mutwale bino mutwala n'ebyenkya mutwala n'ebyabafu olwo temusima muntu yakuweerera olwo na diguliyo mutujjeeko amaziga muleka asobola okuyamba yambe asobola okuwa yaweeyo kyayina aweeyo gwe towaddeyo yes gwe tetubakase gwe bireke hemo buli muntu mumulabiranga mu position mbi buli ayamba naye nabeera mubi gwe wali oyambye nga wayamba ani omukutu gwe weeguli kwata omukutu gwe nawe tolenti osondeddeko gundi afuniddeko kino kiki bwe mwasondeza Jaden mwafuuka babbi ne mugenda malwale omusajja yamuwa ofa naye jjusa mwatwala ebirwadde byammwe byonna binkumunye ebizimba bye mulina mu mbuto musajja naye jjusa lwaki yawadde Jaden obuyambi nga musiba katanda mwasiba nga katanda nga musaba mwenga mwasobola okusaba ate nezo mwasaba ne muzibba ze mwasaba zaalaga kubanga ezamutwala Museveni yazimuwa abantu abasaba kauntabite mwagikola mwasona sente suka mmene 10 plus bana bakawa milioni 214 zibogeza obyo bubajjudde ensi ina ennaku yaayo buli omu wali walabira omwezi n'enjuba nga biyaka muve ku bantu asobola okuyamba yamba wadde yaweeyo gwe towaayo si mu bubi nange sijja kuwaayo si mu bubi naye awaayo simulemesa n'asondera ali simulemesa kubanga ensi gye tulimu yeetoola bwetoloozi bweti naawe ojja keera ku macanga gwe weetaaga okusondera kati leka gwe basondera bamusondere
Lwaki Bruno Kabaluma lwaki mumukubo kwenkanawo omukutu gwa Bruno ke gwa valu nnyo kusinga jama mirundi mitwalo kubanga omukutu gwa Bruno ke teguyamba Bruno yekka guyamba bana Uganda bonna balina bwetaavu abamu bazuulirako n'abantu abali nalengerako senga we yali yabulede yamubulako eddanga yamukuza nakye yamuyamba nagamba nange bujjo nnonya bujjo simanyi najali namuwerako ekintu mujja w'amaanyi aganyigira abantu abayamba abantu nga mwetemera gembe muyambi muyamba bani kana akasajja kakaddaga ngo baladda emba kalina omukutu kubeerako buli mwezi ayagala munsondere emmotoka munsondere ennyumba munsondere supermarket kali awo katintinga enviri kaddugaza kabuzaabuza nvi nakalaba emyaka emirala 4 mabega ku Top TV nga njavula oba kati kalina emyaka emeka nze simanyi kantu ako bakamira kale kakamira empirivuma kalina omukutu gwako kakula bakadama boka kola yo pejo bere wakabera be wakufireko yakula abana bonna basalime kata simanyi bani nabamalawo kasula kuli no busere obo bola busezi bisana kaba kufuwa mindi ekyo ne kabera ku live sina mukutu gusonda wadde ogusaba nvaako onsinga emyaka eminje nnyo eje kubisaamu even your first born yansinga obukulu wayejeranga n'olukazi ng'osula mukono lwazalamu abaana bakulu nga tuloga abantu olulingeko lyokumatako lwonna lwakonziba lukadde lwayika emberebero zinonyeza ino mu kkundi nze nkyawo mate mima nviiraako ddala wabakakodde okujjako obusazi obukujjudde kayina amataga agakalambalaako kwolaba nga kakunamidde oyinza ogamba buloka za kisenyi mumanyi bino ebyokero nga kakunamye kayina amatako gakulumbala gonna gakona oyinza ogamba zino buloka ezakona ebyaddugavu n'ebya green kayerusako n'okweyerusa ne kumugana n'abeerako omukazi ne bigana okufuuka n'akola ng'akaddaaka buddaaka ng'atambula ng'omulema ati bamala musibako buti okudda engulu njagala okubuuza Miriam Matembe human rights zikola kugoweka tezikola nga mwana wa Museveni omuvuma lwaki buli mukazi political failure ayingira mu bitongole bebirwanizi by'eddembe mumala kulemerwa ne mugwa bwe mugwa nga mwegatamaga gatongole bumulwanyisa government ya Museveni bwe mwali mu government ya Museveni gwe Miriam Matembe ali minister emyaka n'emyaka kiki wakola kyetusobola kujjukira konti wakola kino wasimba muti tugunonye kusomera n'esomero wasimbako muti tunyonyereze watesa ekitesa siyamba government bakisitwalinga eggwanga tukinonyeze mu parliament wali minister nga n'ebizigo mubiri nnyine ennyonyi nanengoze mwambala mu nnyonyi mugende bwere w'eggwanga kiki kye watesa wache wakola kyetujjukira mu parliament Miriam Matembe yakola kino otugamba kikatononya kabampane omukazi omukulu omuyigize gwe twandigamenti ono wayogera tuwulira nokeranga ku macha novuma muwozi novuma kitaawe novuma sale novuma ni human rights zikola bakukute munange gwali no musayi gwa muwozi jeno muwozi kanero gaba mpayo position yeji nkuyambeko mpa position n'obuyinza Matembe wategala kye bayita obuyinza ne Katonda agoba nsonga Katonda jali mulamu era yalesa Museveni nga mulamu yalesa Museveni ku buyinza Matembe, where is your kids? Abana bamwe bali ludawa. Abana bamwe bali wa. Osokovume ngo mwana omusajja buli unako. Omukero kati bamutegedde nti yejeno. TV ze bajjeko. Mwena mwazabe nga zigende kwa jeno mwozo okwegayirira. N'okwetu nabibaze bakola. Bana Uganda bwe mutejjemu impunity. Njaga twawule impunity n'obusirusiru n'obugwagwa. Kyabadde kyanne kunyo itsapite. Okubanga nalabye abasajja bagenza okwetonda jeno mwozi bananyini TV nga bazungu. Mulaba akantu kano. Monica Wesa omukindirizi w'oluwayo naggusedda ebyaffe tugenda kubitandikirawo ewala ebyoliro mulangalanga kayanira olunyegero bw'aba taweereddwa ssendula. Kimbikulaga atweyambisa emikutu gyaffe emigatta abantu tugenda kuba tubatuusako NTV akawungeezi n'olunaku olwaliro wendi nnyo Annual Lukatambo kubatuusako ensonga nga bwe zitambudde mu ggwanga era njagala oweeyo obudde bwe osobola okugoberera abo mubalabye banna Uganda ba black njagala nkujira point yange abo baddugavu banna Uganda beboogera bebasoma kati njagala olaba abagenze okwetondera jeno muwozi oba bali ku mavivi lwakuba kambuze baba Nation Media Group, Ogutwala NTV Uganda, Spark TV, Dembe FM.
Daily Monitor, KFM, Nendala, Rotam Aziz, mutabani we Sam Aziz, akulira emirimu mu kitongole kyabwe Tarifa Limited, Georgia Mutaganwa, ng'ensinkaniro ebadde kakati point yange eriwa Bannayuganda nga Bannayuganda oba Abafirika abasajja abazungu batukozesezza nnyo okwerwanyisa nga ffe batukozesezza okwekuba ekibonyabonya Kongo lwaki abakongo bangi mu Uganda muzeeyi yomu kuyabayamba okubawa obudamu Kongo yensi ekyasinze okubeera engagga in fact ndoza ku lukalu lw'ensi yonna Kongo bwe njogera ku Kongo even my phone even iPhone gyokute singa Kongo tebaawo n'omuzungu tasobola kwata simu nkikude motegere njagala ofune gwobuza osachinge lwaki Kongo erimu entalo lwaki Kongo tegwamu ntalo byabugagga biri mu Kongo nesimu gyokute ogikute because of Congo chovola baba deployinga ebyokulwanyisa enyinyi ejenete mundu neswe mundu netwala gold Congo terigwamu ntalo lwaki erina ebyobugagga nga tebakozesa bakongo banabo benyine okulwanyisa Congo era abakongo benyine bebawe mundu bakwe banabwe my point is bana abasajja bazungu bebananyini mitimbagano ejo emitimbagano ejo gye gikuba Uganda gimalawo nga bakozesa bana Uganda njagala mbabuulire mwe basajja mwe bakyakozesa nga abasajja abazungu bakozesa tebakulimba nti waliyo omuntu gwe bayita Black America buli muntu alina sikini bwe toli mu Africa go back to your country olebe Africa wetabera nambemu tebakulimba nti waliyo Black America baba twalanga ba slave baba twalanga baddu ate bamala bakosa ne babakako. That's why olaba abantu bayita Black America. That word is a fake word. Muri ba Africa go back to your country. Omuzungu ne wawulira buwulizi nti waliyo mudugavu omufirika yenna akola eddagala liwonya senyiga amunona. Omuzungu ne wawulira buwulizi nti waliyo mufirika yenna asobola okukola eddagala liwonya sirimu bamunoonya mukabera musajja akolanga covid ekisiwano bawali mumukebereko yuga mukebera abasajja bazwe eddagala ya covid baba cyali mu Africa mubakebere akabere wano mubakebere lwaki kino nkikugamba bwe muba mulaga nti mwetondera Jono Mukazeko TV lwaki mukozesa impunity okugenda ku TikTok okumu abusing lwaki mukozesa impunity ogenda ku social media okulaga nti muli bakyalo nnyo mu kyakola then mukolere ku TikTok then mukolere ku lwaki mwegayirira lwaki muina impunity lwaki mukozesa impunity lwaki mumanyira okutuka ku extent eyo why mwayitachi President Museveni teri kibonyabonya Uganda nga Dembele wajiwa teri kibonyabonya Uganda nga Dembele that is too much peace njagala mwawule freedom of speech ne freedom of abusing people and the freedom of speech mwe please mwe bantu mwe mulowooza nti mwasoma nyo tetwasoma yes tetwasoma abasoma babawula batane bafulufiga wade omuzungu bwakuba embogo nga museka nga mwasaamiriranga muwana bannanga omuzungu agezeza katwayinzeko nga akikube mu Luganda nze njogera oluzungu olufu bitu byana amanyo biringa bikakamba bwamo bakoma nnyo ku mulinga tugeza amataku nabagamba dinti negomba kubeera omuzungu ndaba na Yerusa mulinga amabwa g'ennyuma nabagamba ko tinego bakala yabwe nze never challenge sisobola ku challenge Katonda. I can't do that. I'm proud to be black. I'm proud to be Ugandan. I'm a Ugandan, I'm not a Mzungu. You get? Tosobola kumpa abasajja bamasiki ni Katonda baya mensi. Aba basajja bamogera ko America ali abale India ni baba tani baba malawo. Bachirele sawata ina Katonda ali abakolimira java abazi na matako. Umanyira n'oluzungu. Ekinsanyusa njogera olufune muntegeera. I thank God for that. Njobero ntegede kyemba ntegeeza. Uyasa mutu yana chamamwa. Olinge nsalo zemmana. Kugambye ko nti ndi muzungu. Nze ndwe gomba kochi. Bameka abalogera nga banaku bazibu tebalina sente. Bana Uganda mukyali mabega nnyo. Bobo kyasoba n'okudda ku ndowooza y'oluzungu. Banatola balina amalwaliro tamalina kuwandiika linnya lye. Yakulira ba doctors.
ate dwaliro lirimu kugakola obulungi nina akaviri ku mutwe ka milioni 7 okalaba ketegereze obanji ye mu mazzo ba musulo ba kintambula eche bei ebei wabito bibiba okalaba 7 milioni zindi ku mutwe kati oli awo ombuliro oluzungu lukola ki balutunda wantu gule kuba nsobola dugula kyovola nawo challenge ngenda kuumuka ati nensoma just kubaka kasanti nsobola kimekinga ate tebindya